Ate ab'ebyokwerinda bawabudde badereva ba taxi okuba abeegendereza mu biseera bino eby'okulamaga. Bano babasabye okufaayo ennyo ku balamazi bano nga basala enguudo ezitali zimu. Ab'ebyokwerinda basinga ziba taxi okubalambika ku nkola y'emirimu. Omutabaganya poliisi n'omuntu wa bulijjo Nsonyiwa Hussein asabye abavuzi ba taxi bagoberere amateeka n'okuvaayo ku balamazi. Mwegenderezanga nnyo okulaba emmotoka kuli mu maaso enamba yayo kiraba. Emmotoka kuli mu maaso wadde mukola taxi ekugoba etya etambulira ku sipiidi ki bw'eba yanguwa nnyo kendeezaamu okolabe. Kiba ekiseera nga SFC takes over egamba no si wakuyita tubayegayiridde mu abakulembeze abali ku stages mutuyambeko musobole okugira abantu abo waba onaakwatibwa ogwe musango okugeza okulemesa n'okwemirira mu konvoyi ya pulezidenti. Yakulira ekibiina ekikata abavuzi ba taxi mu ggwanga Haji Rashid Sekindi akubiriza abavuzi ba taxi okubeera n'obugumiikiriza ku balamazi azira abakulira siteegi okwerekera abalamazi ng'ab'ebyokwerinda bye bakola. Ng'aba yunifoomu bano tebannaba kujja kuba bo balabika era oli amulaba nga bwe mmadde muwulira foundation yabwe abadde ayogera gwe atali mu yunifoomu gw'osooka okukola security entuufu nti olwaleero ffe mmwe tubeegayiridde mu controlling oluguudo lwa Northern Bypass. Yadumira poliisi mu Kampala North Reshime Gerard agamba nti balina babeera mu taxi n'abanyakula ebintu by'abasaabaze nga beeyambisa bodaboda abakuutidde okusasira abalamazi kuba abasinga obungi tebalabanga kubiyita tebamanye naifo basalira. Kubanga amakubo ge batambulirako mu byalo eyo gattaka tekuli zebra crossing tegalina traffic lights tweyongere basomesa suubira tujja kubanga tukumulama era bwe tunaaviira mu nsi n'ennaku enkulu oba ezibulayo olunaku olwenyini nga 3 gw'omukaaga tujja kuba nga tusitowalinze 10 kinaakyo. Ekisooka muli bangi, ekyokubiri abasinga bato ati obuzi bwabwe buli awo bangi naye bato ne basiba bantawanya mu luguudo awo banvugira bubi abavubuka tebwa boogerako bakuvuma taxi zanubukanubuka zonna olw'ekulula motoka n'ogamba bagikulula wansi. Adumira poliisi mu Kaperebiano Stephen Tanui asaba abatakisi okulaganira awamu. Oli omusajja yayogedde wano byabutuki oluusi ojja kutika ebintu n'ofa n'oleka buli kintu kyonna wano tonaba kuteeka ekintu ku buutu. Can you open the bag when the owner is there? Say otiseki ekyanjalo n'eki. David Sulaiman yakusakidde Green ku Lwakubiri TV.